Akatambi ak'enjawulo kamaze okuba nga kafuluma nti omukulu Muhammad Nsereko n'omukyala Fulufiga bano nno beeyagalira ddala era amuyinamu n'omwana. Baganda bange, mikwano gyange, ebintu ebimu tulaba abantu kuba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kumulemerako kumufiirako. Kumba abantu abamu muganda wange balina ebintu byabwe era abantu abamu beekwekereza naye nga munnange amazima baba bagamanyi. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza no Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti ebintu ebimu tubirabe bulabi, ebintu ebimu tumanye nti nno bituukawo naye nga lwa nsonga Mukama mu bintu ebyo ebituukako sometimes Omukama aleeta amazima era Mukama amanyi kiki kyaba atuleetera mu kaseera akamu. Tukkirize nti weewawo ebintu bingi weebiri era ebintu bingi biyitawo era ebintu bingi byogerwa naye tukkirize nti ffenna tulina omulamwa gumu gwa kulwana kulaba nga tununula eggwanga lyaffe era tukkirize nti abo aboogera ebingi, aboogera kino, aboogera kiri, bwewabo babyogera tebalina budde bwabwe, tetuba na budde bwabwe, tubalage nti tebalina kyakuddako, tubalage nti twabayitako dda ate era twabaleka. So kakati Muhammad Nsereko ne Fulufiga tumanyi muli ku mission era mission gye mumanyi gye tumanyi era gye muliko kyova olaba nga Fulufiga buli lunaku olukya ku makya bw'aba tayisizza linnya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine munnange abanga atayiseewo. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti ffe buli kimu tukimanyi ate era buli kimu kijja ttambula nga bwe kirina ottambula. Abo bonna aboogera ebyabwe, abakola ki, abakola kino, abakola kino, abaana balina amazima, abaana balina ebigambo, abaana balina bwino w'abantu abamu. Abantu mubalaba kwesesa, abantu mubalaba kweyogeza, abantu mubalaba kwefuula ba kitalo naye tebalina kitalo kye bali. Ensi yabategeera, ensi ebamanyi ate era tebalina kyakuddako. Kakati Nsereko Muhammad gwakakaate nga munnange kaweddemu nnyo. Ffe twabagamba nti keerukanga n'etonnya netulaba Nsereko Muhammad binowo abaana bamuyye oyiye ebitiibwa kozi wagambye ogenda kuba fuuti soja ati nabo kabakube girinnyo okusinziira bwengattagattamu ebintu gwate bw'aba si yeeyokyanga ne Sseggirinya abadde mukwano gwe nga bw'agamba ensi. Lwaki obwanga aboolekezza bagambye ensi nti Sseggirinya yayokebwa so saabaayokya? Era ekibuuzo kya lwaki tekibeera lwaki yayokebwa wabula lwaki baalaze bwe yayokebwa? Ab'okunyiigira be abategeezezza ensi nti yayokebwa oba be abayokya? Abatasaanidde kubeera mu nsi era abatasaanidde kwesembereza n'otuuka n'okubagoba mu lumbe lwa Katolubamba ojja nti waliyo ebyokulya. Mazima baali badde abo abategeezezza ensi nti mukwano gwe yayokebwa oba abamwokya? Bwe kiba nga tosobola kulwanirira bulamu bwa Sseggirinya era nga tewabula bamuvalyo n'olaba ng'ate ebitundu bya Sseggirinya ebyekyama ebyayokyebwa by'olina okuprotekitinga, obeera mukyamu nnyo. Obulamu bwa Sseggirinya bw'obadde olina okusinga okukuuma, so si bitundu bye eby'omubiri ng'amaze okugenda. Abantu abatuufu ab'okunyiigira be babeera baayokya, so si abategeezezza ensi nti munnaffe yayokebwa. Era bw'oba ggwe bano b'olabye nti be batuufu b'okunyiigira tobanga yeggwe yayokya, kubanga nze nandirowoozezza nti ffe ate waali twebazizza bwebaza obutakotoggera ddaame lya mugenzi oba omugenzi kye yatusaba. Waali badde otwebaza bwebaza n'okulaga ensi nti bino bye bikolebwa ku bantu, kubanga Sseggirinya ye abadde public figure naye si Sseggirinya yekka yabikolwako. Waliyo abantu bangi abakolwako ebintu bino ne bamala ne babaleeta mu kkooti mwe babawadde beyiro oba babejjeeredde mu bufunze ne bamaliriza ng'eno basiize ekifaananyi kya demokulaasi, basiize ekifaananyi ky'eddembe ly'obuntu human rights, naye ng'ebibadde bikolwako wakati mu nzikiza bingi nnyo. Teweerabira nti basajja bangi batemeddwako amaka,
basajja bannyina ddala abasiraamu battiddwa amaka ate nga naawe kennyini oli musiraamu. Bano balina ensonga lwaki bakwata awo, kuba bakimanyi nti bino ebitundu bya nkiso naddala ewaffe e Buganda. Otya n'okubiraga abantu nti bantulugunya wano, kye bava batakyatulugunya be bakyala bakakwenza wasobola okweyambula mu mugongo ensi yonna neeraba. Obwanga ne babukkirizaako mu maka ne bagasannyalaza ne bagookyako ebidomola. Oli n'ayisa akaso akakambwe ennyo mu ssigiri n'akayisa ku busajja bwa munne. Seggirinya yagamba bikome ku ye. Ate naawe wali badde ogamba bikome ku Seggirinya. Era nga tuli mu kunoonya baani abatuufu abaakulira ekiwenda eky'okusalako Seggirinya emisale mu busajja bwe oba mu bitundu bye ebyebuziba. Bwe yali badde atusiima essaawa eno nti mukoze omulimu gw'amaanyi okwaweninga ensi, okutegeeza ensi ku Museveni omutuufu yani nakyo ekisse mukwano gwo. Onenya ffe, tonenya baabimukolako. Ogusalidde ffe, togusalidde baabimukolako. Kitegeeza gwe yabimukolako. Oba ngenda abantu abatuufu ab'okunyiigira be babeera baayokya. So abategeezezza ensi nti munnaffe yayokebwa. Era bw'oba ggwe bano b'olabye nti be batuufu b'okunyiigira, tobanga ye ggwe yayokya. Kubanga nze nandirowoozezza nti ffe ate waali twebazizza bwebaza obutakotoggera ddaame lya mugenzi oba omugenzi kye yatusaba. Waali badde otwebaza bwebaza n'okulaga ensi nti bino bye bikolebwa ku bantu. Kubanga Seggirinya ye abadde public figure, naye si Seggirinya yekka yabikolwako. Waliyo abantu bangi abakolwako ebintu bino ne bamala ne babaleeta mu kkooti mu babawadde beyiro oba babejjeeredde. Mu bufunze ne bamaliriza ng'eno basiize ekifaananyi kya demokulaasi, basiize ekifaananyi ky'eddembe ly'obuntu human rights, naye ng'ebibadde bikolwako wakati mu nzikiza bingi nnyo. Teweerabira nti basajja bangi batemeddwako amaka, basajja bannyina ddala abasiraamu battiddwa amaka ate nga naawe kennyini oli musiraamu. Bano balina ensonga lwaki bakwata awo, kuba bakimanyi nti bino ebitundu bya nkiso naddala ewaffe e Buganda. Otya n'okubiraga abantu nti bantulugunya wano, kye bava batakyatulugunya be bakyala bakakwenza wasobola okweyambula mu mugongo ensi yonna neeraba. Obwanga ne babukkirizaako mu maka ne bagasannyalaza ne bagookyako ebidomola. Oli n'ayisa akaso akakambwe ennyo mu ssigiri n'akayisa ku busajja bwa munne. Seggirinya yagamba bikome ku ye. Ate naawe waali badde ogamba bikome ku Seggirinya. Era nga tuli mu kunoonya baani abatuufu abaakulira ekiwenda eky'okusalako Seggirinya emisale mu busajja bwe oba mu bitundu bye ebyebuziba. Bwe yali badde atusiima essaawa eno nti mukoze omulimu gw'amaanyi okwaweninga ensi, okutegeeza ensi ku Museveni omutuufu yani nakyo ekisse mukwano gwo. Onenya ffe, tonenya baabimukolako. Ogusalidde ffe, togusalidde baabimukolako. Kitegeeza gwe yabimukolako oba ng'olina akakwate ku kubimukolako. Tereko Muhammad yayokya Seggirinya okusinza Embalamusiza nnyo mwenna abagenda okulaba akatambi kano, era nyamba bw'oba okalabye okasharingire oyo yenna. Baganda bange nga tukungubagira muganda waffe Seggirinya Muhammad, Allah amuwejjana. Mwenna mulabye lwaki Seggirinya Muhammad Allah yalina omutwala, kubanga tubadde tulina bingi nnyo bye tutamanyi. Bantu abasinga mwenna ababadde eyo na mwenna n'abali mu Nuupu nga tubagamba about Mpuuga nga muwakana. Mwenna nga tubagamba about Buganda, mwalaba Buganda bwe yali broadcastinga. Wamukitegeera nga tubagamba about Buganda nga muwakana. Kati baganda bange njagala okuwoninga abantu bano wammanga. Omumpembe Gashumba
gwe bw'ogamba nti nno Nuupu oba ne Kyagulanyi bakoze effujjo, bannange ndowooza oba mubeera e Uganda musiriwala oba sometimes bw'obeera ng'osubscribinga ku Museveni osiriwala busiriwazi, mumanyi kye bayita effujjo. Mumanyi kye bayita effujjo. Gashumba kankujjukize mu nomination z'aba president Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe yagenda okubeera nga nominatingibwa, ndowooza walaba effujjo eryamukolebwako. Eruuka tujjukira walaba effujjo eryamukolebwako ate nga resultinga ne abantu okufa, eryo libayita effujjo. Gwe Farida nakazibwe kyova olaba nga okyabuliddwa omusajja to the extent wenna oli awo olyaganaaga. Nkulengedde olina kapeegi k'ogambye nti Sauda Madada bwe yali akakkanya abantu abaali eri emmanju, bwe yali akakkanya abantu abaali mu nnyumba ng'abakkakkanya, mbu that is hooliganism. Farida, omanyi kye bayita hooliganism? Omanyi Farida ekizibu ky'olina osuubira oli somewhere, naye nze nakugamba sooka ofune omusajja emyaka gy'otuuseemu otuuse mu menopause nga tolina musajja, buli mwana alina taata we. Anyway, gwe saagala kudiscussingako kankute. Baganda bange Seggirinya yabadde alina okugenda. Ffenna regime etulabe we tuyimiridde, kubanga this time we are very serious. Neebaza abafuutu soldiers mwenna baakuumya empisa, era neebaza abafuutu soldiers mwenna okubeera nga muyimiridde ku musuuli oba nga muyimiridde ku muzuuli. Baganda bange tujje Kawempe North okucampaigninga. Kawempe North we tujje okucampaigninga, bafuutu soldiers mumanye this time we don't take nonsense. Nuupu ekibiina kyange ne people power, Nuupu njagala omuntu gwe mugenda okunominating abeere nga ali ku muzuuli. Amakitegeera bannange Seggirinya afudde, alina ekintu kyatulaga. Amakitegeera baganda bange. Ambikano era nyamba bw'oba okalabye okasharingire oyo yenna. Baganda bange nga tukungubagira muganda waffe Seggirinya Muhammad, Allah amuwejjana. Mwenna mulabye lwaki Seggirinya Muhammad Allah yalina omutwala, kubanga tubadde tulina bingi nnyo bye tutamanyi. Bantu abasinga mwenna babadde eyo n'abali mu Nuupu nga tubagamba about Mpuuga nga muwakana. Mwenna nga tubagamba about Buganda, mwalaba Buganda bwe yali broadcastinga. Amakitegeera nga tubagamba about Buganda nga muwakana. Kati baganda bange njagala okuwoninga abantu bano wammanga. Omumpembe Gashumba gwe bw'ogamba nti nno Nuupu oba ne Kyagulanyi bakoze effujjo, bannange ndowooza oba mubeera e Uganda musiriwala oba sometimes bw'obeera ng'osubscribinga ku Museveni osiriwala busiriwazi, mumanyi kye bayita effujjo. Mumanyi kye bayita effujjo. Gashumba kankujjukize mu nomination z'aba president Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe yagenda okubeera nga nominatingibwa, ndowooza walaba effujjo eryamukolebwako. Eruuka tujjukira walaba effujjo eryamukolebwako ate nga resultinga ne abantu okufa, eryo libayita effujjo. Gwe Farida nakazibwe kyova olaba nga okyabuliddwa omusajja to the extent wenna oli awo olyaganaaga. Nkulengedde olina kapeegi k'ogambye nti Sauda Madada bwe yali akakkanya abantu abaali eri emmanju, bwe yali akakkanya abantu abaali mu nnyumba ng'abakkakkanya, mbu that is hooliganism. Farida, omanyi kye bayita hooliganism? Omanyi Farida ekizibu ky'olina osuubira oli somewhere, naye nze nakugamba sooka ofune omusajja emyaka gy'otuuseemu otuuse mu menopause nga tolina musajja, buli mwana alina taata we. Anyway, gwe saagala kudiscussingako
kankute baganda bange Sseggirinya yabadde alina okugenda fenna regime etulabe wetuyimiridde kubanga this time we are very serious nebaza abafuutu soldiers mwenna bakuumye empisa era nebaza abafuutu soldiers mwenna okubeera nga muyimiridde ku musuuli obanga muyimiridde ku muzuuli baganda bange tujje Kawempe North okucampaigninga Kawempe North we tujje okucampaigninga bafuutu soldiers mumanye this time we don't take nonsense nopu ekibiina kyange ne people power nopu njagala omuntu gwe mugenda okunominate ng'abeere ng'ali ku muzuuli wama kitegera bannange Sseggirinya afudde alina ekintu kyatulaga wama kitegera baganda bange byebyo Politics oyo tatutwala mu maaso ng'eggwanga agenda kuleta distraction wano kubanga ajjudde vengeance okuwolera eggwanga kati ekimuwalanya mpuga okutuuka ku ekyo kiki n'owamba namwandu n'owamba omulambo omuntu yenna bw'afa abeera wa bannannyini ye be bannannyini mulambo Sseggirinya yabadde wa family Mama we yabadde amusulako ku kitanda mu ddwaliro buli wantu wonna awaka nga yamulabirira simwe mubadde mu mujjanjaba ne ssente z'abalema okusonda ng'ekibiina ne munenya parliament nevaayo n'ebaswaza nti Sseggirinya tumusaasaanyirizaako miliyoni eziwera 9 n'okusoba kumpi kawumbi kalamba mubadde mulumiriza Speaker Anita Among teyayamba kati parliament yamwejjereza Speaker Anita Among yakola kinene okutaasa obulamu bwa Sseggirinya kubanga miliyoni 9 terulina bwe luyita nga Speaker Anita Among takkiriza otegera kakati ne muswala muwaayiriza mukonjera mwogere bitaliyo so tetusobola kunenya bafoot soldiers ne twerabira okunenya Bobi Wine bali babadde ba actors on stage nga bakola Bobi Wine byabagambye oye politics wote mumwerabira ye politics wa people power yali wa kwambula bantu abatawagira President Museveni abakyala nga babambula abasajja nga babakuba polisi yamala kubakakanya kuba nwe bali bagikuba okutegera ye politics waabwe kuvadda kati ate bwe tuba tunenya Bobi Wine